Essula y'e19. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo n'ava e Ggaliraaya n'ajja ku mbibi y'e Buyudaaya emitala wa Yoludaani, ebibiina ebinene ne bimugoberera n'abawonyeza eyo. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti, omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo? N'addamu n'agamba nti, temusoma nti oyo yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi, n'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu, obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawulangamu. Ne bamugamba nti, kale Musa ekyamulagiza kyo okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe? N'abagamba nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo awase yagobebwa ng'ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti ebigambo eby'omusajja ne mukazi we bwe biba bwe bityo si kirungi okuwasa. N'abagamba nti abantu bonna tebayinza kukkiriza kigambo ekyo wabula abakiweebwa, kubanga waliwo abalaawe abazaalibwa bwe batyo okuva mu mbuto z'abannyaabwe, waliwo n'abalaawe abalaayibwa abantu, waliwo n'abalaawe abeeraawa bokka olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Ayinza okukikkiriza akikkirize. Awo ne bamuleetera abaana abato abaseeko emikono gye asabe. Abayigirizwa ne babajunga. Naye Yesu n'agamba nti, mubaleke abaana abato, temubagaana kujja gye ndi, kubanga abalinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. N'abassaako emikono n'avaayo. Laba, omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti, Mukama wange, ndikola kigambo kye ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. N'amugamba nti, kiki ekikumbuuzisa eky'ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu, wuliranga amateeka. N'amugamba nti, galuwa? Yesu n'agamba nti, tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Omulenzi n'amugamba nti, ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuuseeko kyate. Yesu n'amugamba nti, bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina obugagga bungi. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mazima mbagamba nti kizibu omuntu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Era nate mbagamba nti kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa bwe baawulira ne beewuunya nnyo, nga bagamba nti, kale ani ayinza okulokolebwa? Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti, mu bantu ekyo tekiyinzika, naye Katonda ayinza byonna. Awo Peetero n'addamu n'amugamba nti, laba, ffe twaleka byonna ne tukugoberera, kale tuliba na ki? Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti mmwe abangoberera, mu mazaalibwa ag'okubiri Omwana w'Omuntu bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye, nammwe mulituula ku ntebe 12 nga musalira omusango ebika 12 ebya Isirayiri. Na buli muntu yenna eyaleka ennyumba, oba baaluganda, oba bannyina, oba kitaawe, oba nnyina, oba baana, oba byalo, olw'erinnya lyange, aliweebwa emirundi 10, era alisikira obulamu obutaggwaawo. Naye bangi aboolubereberye abaliba abooluvannyuma, n'abooluvannyuma abaliba aboolubereberye.